Mukenenya kegirisa nnyo ku myalo egiri mu disitulikiti y'e Kalungu okuli Kamuwunga, Bulingo n'emirala ng'abavubi abalina Mukenenya bawerera ddala ebitundu 3.3 ku buli 100 ku bantu abawangalira ku mwalo, ekiraga nti wakyaliwo omulimu munene okumanyisa n'okusomesa abavubi mu kwekuuma akawuka kano. Emu ku bisinga okusaasaanya Mukenenya mu bavubi kwe kumala ebiseera nga tebalina kye bakola n'abakyala abatunda akaboozi okwetanira nnyo ebitundu bino ekyongedde okusaasaanya Mukenenya. Abakulembeze babadde batandise okusomesa ku ngeri abavubi abawangalira ku myalo gye bayinza okwetangiramu Mukenenya nga basomesa bayita mu mizannyo egiraga Mukenenya bwabonyaabonya. Obuzannyo bw'okwekuuma siriimu ne tuyiga ennyimba z'okwekuuma siriimu n'abavubuka n'abaana abato kiranga nti tuweereza abantu ekyokukola n'oluyimba luno bw'oluwulira oba akazannyo akuyinza okwekuumako. Emirembe gy'abafire bongole lutaaya kati olw'okuba abantu abasinga kati generation eriwo tebalabye ku balwadde bali bakuba bukubi bufaananyi tebakitegeera. Akuliddemu okubangula abavubi ku kukozesa empeke ezitangira okukwatibwa Mukenenya, Dr. Amina Nakyejwe ategeezezza abavubi nga bwe balina okuzikozesa ng'abasawo bwe babalagira zisobole okubatangira Mukenenya. Senga obeera mufumbo oba n'oba toli mufumbo naye ng'olina omwagalwawo ng'alina akawuka naye nga gwe tolina kawuka naye nga muli bafumbo gwatalina kawuka osobola okumira empeke zaffe zino era tusobola kukwatibwa akawuka kabeere nga bbaawo oba mukyalawo ye alina akawuka. Abakulembeze mu bitundu bino bagamba nti gavumenti erina okukwatagana n'abazadde okukolera awamu okuwa abavubuka bye beetaaga naddala abawala baleme kukemebwa abasajja abalina bye beenoonyeza. So nze ndowooza nga tunaalwanyisa akawuka ka Mukenenya naddala eno ku myalo kyetaaga gavumenti etuyambe eterewo abavubuka embere basobozesa okulaba nga bafuna services. Nammwe abazadde abalina abaana abo tubadde tusaba mubabuulirire mwogerenga nabo wekyetaagisiza kuba tukizudde nga abaana abawala balina bye beegomba oba balina bye baagala naye nga bambi abazadde baba bakaluubiriza obikola ki obibatuusaako ekibaleetedde okuba nga beetaba mmize egibaleetedde okufuna akawuka ka Mukenenya. Abakulembeze abali mu ddimu lino eri okulwanyisa akawuka ka Mukenenya ku myalo gino bagamba nti omulimu guno gukyali munene ddala naye nga bakola ekisoboka okulaba nga basomesa abavubi bano ku kabi akali mu kirwadde kya Mukenenya. Abantu b'oku myalo gino batambula nnyo. Ebiseera ebisinga osanga omuvubi ng'avudde ku mwalo guno agenze ku mwalo omulala. Emisomo tugenda gyongeramu tuginyikize mu bantu bagitegeere kuba kati tubaddeko wano tuyita mu batuuze ng'era ng'olaba abamu bakyatankana obulwadde ng'egye babufunamu. Bano era beebazizza nnyo Obwakabaka bwa Buganda olw'okuteeka amaanyi mu kulwanyisa akawuka ka Mukenenya mu ggwanga n'okutaasa obulamu bw'abantu. Kati ffe Kalungu tuli bubi era mu Uganda bwe kiba kikopo disitulikiti yaffe eri mu basamba fayinaali eya HIV AIDS. Patimu ne bweziba ezisamba ziba bbiri kati ffe tuli kwaba asooka owokubiri owokusatu kubanga abamu kuba tukwatiddeko wali e Kalungu Uganda Cares aweri eyonalebo sempi gye yagireetawo sikamaadi eyonalebo sempi gye yagireetawo ng'asaka kuba omukulembeze asaka kati nze ngambe nti yakola kibi okuleeta bayambirako abantu ba HIV kubanga wa NRM. Omusomo guno gubaddemu okukebera omusaayi era ng'abasangiddwa n'akawuka kano baweereddwa obujjanjabi so nga n'abatalina baweereddwa ebibatangira akawuka kano. Sandra Nabaggala ne Paul Kato, BBS Terefayina, Gambuze.